t-shirt ya people power namuga Evo ina lo kubanga ogisinziza abayimbi abalala bangi abeekweka mu bitanda bwe namusanga ayambadde t-shirt ya people power namuga Evo ina lo osinze bangi nnyo abeekweka wansi w'ebitanda nga balaba nti ensi eno egenda ekkiryange eggwawo kati Eva omulundi omulala bwe yandaga nti alina lo Eva ono lwe yankubira essimu mutabani we wuuyo nti bwe yali ayagala omuwa ensigo abantu bamuvumirira nenvaayo ku mitimbagano nennyonnyola mutabani nti ffe abazadde abamuwa abaffe baafa dda weba nsigo giwe maama wo so nakuya nangamba bwe yakomaona nga wisdom oliridda ozega simenti nagenda kujja ewange ewatonotono bwe yajja bweze nga Eva no katonda zenero eyokubiri nze balemanyi nti totambula kale Eva bambi tusaba lo eyo nga bwe batunyonyodde musumba toyanziza nti ogenze muggulu lo eyo gitulekere kwaffe tugyetaaga tulina bye twagala okukwata jeeke abatwononedde eggwanga bambi tuyambe Eva lo eyo gitulekere kakati mukiseera kino njagala naye mubufu justice nebaza abakulembeze mwenna aba art abamu tetujja kumanya nti twakola kino mwenna okusinzira eno abakulembeze mwenna ba MP mwenna Kayemba Solo Muzeyi Kabatabazi tuyambe gavumenti nze badde mmanyi nti obandi ggulu nga sitegeera district ye Kalungu naku manyi mata kumbe namwe mukabange waffe kakati neka mwenna aba appreciate nze mukiseera kino njagala kwaniriza taata njagala kwaniriza taata w'ennyumba taata kankwanirize munnange tewazaala buzazi Eva naye wazaala abantu bangi ne bootomanyi n'abamu abasigadde e Kampala katwanirize taata nga wajja webale tuzaalira Eva banaye kizibu osanga mwe mbadde mulaba bulabi Eva ffe twalaba Eva ng'alinga mata nga wayimirira bw'ati ng'okunyirira ng'alinga Shiba osegeera era nga omuyimiriza ne Frona bwoti osobola gamba Frona ye mukulu wa Eva so muzeyi webale nnyo tuzaalira Eva empisa nga zeezo lumu yafukamira n'abuuza omuntu omulimu ga Eva taata banaye mwebale tuzaalira Eva mwebale nnyo tufiiriddwa omuyimbi ow'empisa omukakamu era nze nsanyuse nnyo okuŋŋamba nti Eva yafudde nga akkiriza Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Henry Kasibwe era omugenzi Erimani Sembusi eyatuzaalira omwana omu bwe natedde n'alikwata ebigambo ebyogeddwa okukola essaawa 12 bikuleetera okusomoozebwa oba ddala onoobaako kyolusobola okwongerako ate nga byonna birungi era tubyebaza mwebale nnyo okwagala Eva okutuusa ku nkomerero ndi wano okukola ebintu bibiri byokka olw'obudde ate olw'okuba tebisinga okubikoze ekintu byogeddwa ekisooka kwe kwaniriza mu maka gano kubanga nze musika w'amaka gano bananga bavudde emitiyana wano wetwava n'omugenzi Eva netujja emitiyana Eva twajja tumuleze bulezi bwe buti netumukwasa mulamu wange Imelda Lubega omumanyi obulungi omwami we yakola mu masanyalaze era gye yakulira bwe yava abasinga obungi okubasisinkana zerugamba tuvuwalwa emukambwe endowooza yatali bona bonna abaana ba public school awo ne ba obis baani aba obis ba Eva nsanyuse nnyo okubalaba Serugamba webala okukulembera ab'emitiyana era njagala okwaniriza muganda wange ate mukwano gwange kwebe yawummula sebo yimirira kuba kulabe webala okutuka
tugenda okwaniriza abafamire abatuzalira omugenzi ono famire y'omugenzi Agustino Kabalu abatuzalira mukyala waffe yatuzalira ye muyibirireko babalabe bakusimanyi onaafuna akadde akabakoke muwogera naye muyimirireko ennyumba y'omugenzi Kabalu bebazisa nnyo mwebala okulera omwana oyo njagala nnyo okwaniriza omuko eyavaamu omwana afuddemu ebigambo byembadde zisuubira ssebo tukwebaza byonna byokoledde omwana waffe webanziza nnyo toyamu era mu ngeri enjawulo njagala kwebaza okwaniriza Father Ssettuba John Baptist okuva mu seminaariyo Emubende webala okutundika olugendo n'okutwagala Father Ssettuba agenze kale ekitundu ekyange ekyokubiri kyakwebaza bannange bebazizza kumpi buli muntu yenna buli kintu kyenna ekyakolebwa ebisinga obungi tudde mukamwe kammwe n'akomuzukulu wange n'olwekyo bannakatemba tubeebaza ffe ng'abafamire eno okufiira ddala ku ntobo y'omutima gwaffe olw'okwagala Eva ffe Katonda mu ngeri enjawulo Eva yatuvaamu n'ajja abasinkana obukulu ate era nga Mukama y'omu mu nteekateeka gye tutamanyi Eva abakadde Mukama yabayitanga muto ate netutandika okubagabana abaana nga bwe baali mu kiseera ekyo nga tubagabana nga mmere Eva n'atwalibwa owa mulamu wange mukyalumeka oyo ye teyakulira nentwalako abamu ne baganda bange ne banyina tebatwalako abamu natambulanga nabo tebampanga transfer ngenda nabo godwali godfrey teine oyo yasomera Mbale tenali ntumiddwa nambeera naye mukulu waabwe abwe bato sijja kubongekko naye bwati Mukama bwe yategeka Eva n'alyoka ayingira Mityana n'asomera Mityana ate najja n'asisinkana ekitongole kyammwe abayimbi abamu baagadde nnyo okwenkana wano munansonyiwa ekiro ebudiko saalabiseeyo nga ndi mu mbeera ey'obugonvu naye nabatumidde omubaka mu nteekateeka mwebale okukolagana naye okulaba nti omukolo guno gutambula bulungi mwebale nnyo mwebalire ddala njagala okwebaza bamama ba Eva mbabaze njagala okwebaza eb'ekitundu kyekalungu mwebala okutwagala kubanga buli mulundi tujja netutera kujja mu mbeera ya bulungi mu bbanga siddene omubanga mugenzeeko netutwala omugenzi tujja kulaba amalaala amapya ga mirundi ng'esatu mu bbanga lya mwaka gumu nga tugoberera wano naye nga tuva Kampala ne tujja waffe Allan Sewanyana bale okusooka byonna njagala okwebaza Mukama Katonda olw'okuba nti atuwadde ekisa ate n'amaanyi ne tusobola okutuuka wano ffenna olwaleero njagala okutwala omukisa guno nange ku lwa mikwano gyange naddala bwe tuva mu Makindye West okusaasira ab'ennyumba omuzaalwa Evelyn ate era wamu n'abaana
njagala okubasaasira kussa n'ab'emikwano mwenna munda ennyo njagala okusaasira mwenna ba artist abali wano olw'okuba nti muviiriddwako munnammwe ate munnammwe gwe mulaze omukwano nammwe basaasira olw'okuviirwako muzannyi munnammwe ajja okulwawo okuzikawo. Kituufu bannabitone muli bantu b'amaanyi nnyo mu ggwanga Uganda olwa mesegi gye mutambuza era mbadde nzija ne Kayemba Honorable ne mugamba nti ekintu kyammwe wajjukira ne Honorable Kayemba yava mu aba artist eno yali promota najja mu nnyimba mu mpira gyaffe eyo gye twasangagana ate ne Sewungu bwe twali tuziika Honorable Katolugwama baayita ba Black Pearls naye najja kitegeeza mbeera bannakatemba babiri naye bambuulira ebintu bingi nnyo naye kyensinga okubeesiimisaako kwe kuba nti musobodde okuuma omukwano gwammwe ne musigala nga mukyali wamu nga fraternity banaye mwekubeeko mu ngalo ekintu ekyo si kyangu. Ffe tuli eri by'emizannyo mutuwulira nga twesika ebitogi ne Engineer Moses Magogo n'abalala naye ogenda obiwulira ng'era birinamu ekizibuzibu ekireesaawo oluusi n'oyingira ne mukomera n'ebyalala naye mwe mweyagaliza ate mweyagala musobola okutambuza obulamu. Mbeebaza nnyo mwenna abasobodde okukola ekisoboka okulaba nga mutaasa obulamu bwa Evelyn Lagu. Ebbanga lye twabeera mu nkomyo ne muganda wange Honorable Segirinya Muhammad twabalaba nga mulina initiatives nnyingi kawefube okulaba nga mutaasa obulamu bwa mwannyinaffe ono naye Mukama Katonda ye yamutuwa ate era yasobodde okumutwala. Kale twagala olw'ebirungi byatukoledde ng'eggwanga ennyimba zaalese ayimbye tezijja kuvaawo zijja kusigalawo okubuulira kwakoze basanyusiza bajja kusigala nga basanyuse naye kyetusinga okusaba ti Mukama Katonda omuntu onaze owuwo tabadde muntu mubi eri ffe ebisigadde okulamula kuko okusinziira gwe ekipimo kyo naye ffe ku nsi ekipimo ekyaffe tupimye nga muntu mulungi nnyo asaana okuwumulira abo abayakayakana atera mu kitiibwa. Njagala okwebaza abantu baffe mwenna abasobodde okujja leero okwerekera ku mukyalo ono ate naddala bannakalungu mwekubeeko mu ngalo bannakalungu mwenna mikwano gyaffe. Nsanze mukulu wange Honorable Sewungu ng'annyonnyola ebintu bingi nnyo ku bikwata ku byobufuzi mwenna mubimanyi ebyobukulembeze tetuyinza kuvaano nga tetubyogeddeko kubanga mulabye ekkubo okuva eri ligenda kwegatta paka eri naye tukyalina bingi bye tukyabulayo. Edda Honorable Sewungu yandeetako eno ng'ekkubo lino yattaka ng'era bwe liri naye nga mu butuufu otuula mu mmotoka ogenda omuntu okuba ku ttaka ogusula wansi ogenda okuba ku ttaka ogusula wansi. Omukulu anzijukiriza kyenayogera mu palamenti naye ne bakinsuuza sijja kukiddamu bwe nagamba nti lumu natulako n'abakyala mu mmotoka eno bwe twambuka kwa Kaye byambuka mu bbanga bwakka wansi baye ne kyayisa bulungi bantu sijja kubyogerako ebyo naye ekkubo bwe lityo bwe lyali lifaanana nga bwe litambuza abantu. Sabo njagala okwebaza mukulu wange olw'okuba nti at least katulabawo akalembereza era tusobodde okutambula. Entanda gy'ensibira bannakalungu nti abalwanyi mu kitwago eno gye tulimu tuli batono nnyo abasobola okukkiriza okusomoozebwa kwonna nga bwe mulaba kwe tuyiseemu nga bwe mulaba Kayemba kwayitamu nga bwe mulaba Honorable Sewungu n'abalala bonna naddala ffe abali mu gavumenti eddako eya Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tebibeera byangu birimu okusoomooza n'okusosola n'okukola kunyigiriza kungi. Kale Kalungu tubeebaza nti muyimiridde naffe ng'eggwanga ne mutuweereza Honorable Sewungu era ffe abakapiira tugamba bw'oba n'omusambi omulungi ng'ateeba goolo ze nga Haaland owa Manchester City ate tumukyusa kuleetawo awo Rashford owa Manchester United okujjako nga tuyagala kuwangula Premier League naye oba oyagala Premier League olekawo Haaland ne tusobola okutambula. Ekyamazima
ebyo ebyange ebisigadde tujja kujja tubyogere naye kalungu temutukola bubi tusigaze abalwanyi baffe nga bulaba Makindi bwegamba nti Honorable Allan Sewanyana kawonawo paka kasana atera okadde wambaleke naye nga nkyali muvubuka nkyagenda maaso n'okubaweereza wakati mu sitwageno ey'amaanyi. Ssaabasajja Kabaka awangaale, Evelyn Wuumula mirembe, nange nja kuteekawo emitwalo 20 olw'okuba okungubagira munnaffe. N'alitaddewo $2 naye nsobola bagibbamu ekituli. Mukimanyi nnyo ando ya sikangu okwetakuluzaako biba bingi nnyo ate era n'obwavu buddira omwo. People power, our power, people. NUP everywhere NUP. Kintu tukyakirina abe NUP ekyeno n'ekyeggwanga lyonna nakyo tukyagala mu 2026. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Tweyanze nnyo Honorable, tweyanze. Bosa jangu ononere ssente zino ewa Honorable Allan Sewanyana Bogedde. Amannya Semanda Bernard naye nga abasinga mu katimba bategeranga executive era nga ndi General Secretary wa Uganda Federation of Movie Industry. Teri muntu ayinza kunnyonnyola ki ekibaawo omuntu ng'afudde okuggyako oyo abeera afudde. Ate era teri ayinza okuwulira bulumi butuufu kutya omuntu bw'awulira ng'aviiriddwako omwagalwa we kusinga oyo aba amufiiriddwa. N'olw'ensonga eyo ffe nga Federation Evelyn abadde munnakatemba mulungi era tufiiriddwa nnyo empagi luwaga. Nja kusaasira abafamire ate era njagala okozesa akakisa kano okutegeeza abakulembera National Theatre nti theatre ekifo ekyo si kifo ky'abasuubuzi ba mboga, si kifo ky'ababooda, si ky'abatakisi, naye ky'abakozi bannabitone. Tewaliwo pulogulaamu yonna yabaddewo esobola kugaana mubiri gwa Evelyn kumalawo olunaku n'eruba lumu. N'olw'ensonga eyo abakulembeze baswaleko ak'olumu, baswaleko bategere nti bannabitone akakisa ke tufuna okugenda mu kifo ekyo okutukubako ekkulu eriisa evvannyuma ke kano kokka. N'olw'ensonga eyo nja kusaba Mukama Katonda agumye ab'enju eno ne ku lwa Federation obubaka tubukwasiza omukulu Bosa Serunguuma tunyoledde wamu. Omukama Katonda abankumire. Amina tweyanza obubaka obuvudde